kale nkwaniza kusema official ena gyosinzira kubanga ate otulaba bannange mbakulisayo mu Christmas. Merry Christmas in advance. After happy belated Christmas. Niyagala bagaliza omwaka omupya omulungi bale nembebaza okubeera nga temu support nze omwaka mulamba nembebaza ekirabo kye mwampadde ekya Christmas kirabangako twawezeza ba subscribers 10,000 era ale next year tugenda kubanga tufuna award yaffe egenda kubanga ate ejja mu Uganda so akwebaza no so akubebaza kimala naye anjagala kubanga atembebaza bambi mwebale nnyo kubanga mu subscribinze shoje nasembayo ku uploading anabagamba tukikole tutimusaimo tu subscribing tutuke mu 10,000 ngoba kono tegunaggwako nabyogeza luggumugumu nate ne mundaga nti bisobola okubeera neyanzege twawezeza 10,000 ku channel eno so kiri gyoli obutatu considering mu channel nungi obennene naye nga at least fe Katonda atusitudde twawezeza 10,000 kale tubaza banafa ba Honeypot kantu kano kalungi nnyo eri abakyala kakuyambako okwenga kubunya infections ku toilets zimugenda kezi public neza waka osokwanga tukakozesa kakuyamba kubeera kubunya buli kika kya infection ne UTIs ugina masu nga tokefunira ate obanga omaze kukozesa ngo kanabisiza mu bitundu by'ekyamanga maggo omukyala kakulekera akawowo akalungi ate nobeeranga ate wetegeera bulungi nnyo kale kanonyeeko mu pharmacies zonna Mystic Salon basangibwa ku Bombo Road Wandegeya Mega Western Big Bank bagamba nti festive season eno banonyeko kubeera nga ate weewunda nga wenyiriza mu ngeri efaananya ddala obulungi ennyo bagamba nti balina offers ez'abaami n'abakyala so bweyetaaga okubanga ate bakulongoosa nga bakunyiriza ogenda kubanga ate obanoonyako okusobola okubeera nga ate bakulabirira bulungi naddala mu mbeera zino ze tulimu ez'ennaku enkulu kale banoonyeeko enamba gy'ola ku screen eyo ye namba yaabwe kale muzikize embeere nga ate nnyaniriza mukwano gwange omulala amanyiddwa nga Kato Acra Constructions. Kato Acra Constructions akutegeeza gwe amaze okuzimba ennyumba yo nga weetaaga okukola kye bayita biodigester tanks kati bye bya septic tanks twavaayo pit latrines twavuddeyo kati waliwo kye bayita biodigester tanks. Biodigester tanks zikuyambako ekisooka gwe azimbye watono bosobola okuba kubanga bakuyamba gwazimbye mu kifunga ky'amazzi biodigester zikuyambako ate nga zitwala ekifo kitono ate nga siza bbeeyi nnyo kale banaffe ba Kato Acra banoonyeeko gwetaaga okubanga ate wefunira biodigester ku ssente entono nnyo ate babeere nga ate bakuyambako kale as usual tuli mu kuwinding up mwaka ebitambula mu ggwanga betugenda maswenga tutambula nabyo okusobola okubeera nga tukuyambako okubeera nga ate obitegeerera ddala nina Wisdom Kaye awunya nnyonyi anytime from now ekibinja ky'abamu ku balina okubeera nabo UK kyatuuse dda nalabyeko ku Chosen Becky nalabyeko ku muganda wange Farouk by the way omanyinze ndi omu ku blog abaagaliza n'okuba YouTube abaagaliza Farouk njagala okuyozaayoza oli omu ku ba YouTubers abatandikidde mu nnyonyi ey'omuzinzi ennyonyi endala zonna z'amaanyi naye omuntu afunye visa y'e Bulaaya anti waliwo kye bayita anointing by association twatandika ne Farouk wange ebyokusaaga kakati anointing by association buuza association yani yakayibuzidde yayina okumbuuza ebibuuzo ku stage ate yayina osigala kale ekimutwala agenda abuuza sho eri nti bali bagenda kuyimba Kaye Wisdom alina 3 hours on the stage Regency Hotel Farouk yalina okubuuza nnyonyole Uganda weva weri nekiddako simple as that tetukyekalakasa bino byawo okutuwaaka nnyanya linnya korotya kola kino nyiga wano olyokolaba abantu bagana okutambula otegedde Farouk nze nkuyozaayoza webale kubanga obanga olina visa ya UK mu passport yo kati yagasemu ne ya Turkey kati ate omwaka ogujja ogenda kuwulira anti tulumba worldwide naye kakakye twategedde enkuba oluusi tetusooka kwogera gye tugenda mpola bale ng'otuuseeyo oli kuki no ffe nze ngenda kusitula wano manyi kati abantu bangi bangaye Wisdom London Wisdom obutwa buli London buli muntu ankubira yeraliikirira naye kati wano tulinya direct flight UK wano usimbula leero obuutuuse nga bukya so njagala kugenda bakuba kivulu ngenda kubanga nsitulawo mu nnaku ntono nnyo ate kakati olina okukola labadaba style wooyita obusajja busobola okukulyawo awo mu style yaabo naye kiri nti nze nebaza Mukama ku bantu bonna
naddala osanga waliwo omukyala twabadde ali ne luzze n'ava mu motoka ya gavumenti yemiridde mu kkubo kati nga tuyimiridde bwe tuti ku kkuba otunyumya opposite neyo tv we yali record tv wali tagi kati emmotoka neyimirira nga yayugi kati nga tuyimiridde tutunula tuti omukazi n'avamu nga munene bwati museshi naŋŋamba mwana gwe nyimiridde kwebaza thank you nakwata sente mu nsawo n'azimpa nadda mu motoka saamutegedde mannya natunulidde bwente emmotoka neebaza naye let me tell you why waliwo ebintu ebimu bye ŋŋamba abantu for example gundi gwe Simon ngenda ne ŋŋamba nti si buli mu western nti mubbi ti oba abadde akulidde ku ssente za state house abantu abatubbye benkana ka bombardier era kyova olaba basobola okukakwata ne badduka wano abawesitana bangi muganda wange nze akyogedde wano ne ŋŋamba abantu nti genda Isingiro genda Kiruhura ogenda kusangayo ennyumba ez'ettaka ezitali wano mu Buganda abawesitana bangi obasanga mu Nkoola ng'omulaba mu Nkoola ali yawunya obusayi n'akaledyo ke naye ng'awerera abaana ku kampasi wano bangi bayita mu buzibu ng'abantu ba Buganda lwakubanga bo kye babateekamu yentiisa era omuntu asosobba obba kyamula bwati abadde Bobi Wine n'abateekamu ekyo kugamba nti kale basobola okwogera otherwise naye kati e Kiruhura nze nyina abantu bangi bemmanyi be baakwata nga bawesitana typical ntuŋŋamo gende ntuŋŋamo olabe nga just kuwagira buwagizi muntu ali opposite kyali tekibangawo candidate ne bamugaana okukola campaign mu Western region yasooka Bobby yasooka Besigye tebamugaana nkokola campaign mu Western region basobola mugaana okukola ewaabwe Bobby anti kyenkuga Bobby bamugaana why anti baali babagamba nti aba Western tebasobola kuwagira muntu atali mu Western ekyali ekyobulimba Bobby yasooka ne bamugaana Western region eriyo ne gyagenda omanyi Bobby wa mutwe munene kane bamuwa ekifo bamuwa kacheeka stadium nga bamanyi eri wala teri mulala asura gendayo n'aleka enteze zali esawa nga 2 kitundu no emu kitundu ne bakubira rapisi ne bamugamba oli ku kintu kiki nti ate omusajja gye bamutadde studio mutejjudde nga tebasobola kikiriza bavuga emmotoka bagenda okutuuka ekacheeka nga abalaalo bonna baale sente bali bati bakuba abalaalo emiggo nga ne Bobby tannatuuka tiya gas nafuka ki naye nga polisi yamugamba wooba okuba mu Western region awo kyali kikoze ki kati nze nvuddeyo okutegeeza abantu nti nga bwe munyigirizibwa mu bitundu ebirala even Western region banyigirizibwa actually most of them bagala change why bakimanyi nti abantu abasinga babanyiigidde osegedde kati nabo bagala change tu Simon ebyaddala omusajja abakalakasa emyaka 4 mu myaka ejaana genda ekitundu kya Western region olabe singa abadde akifaako nga kyakabi singa gye tugenda okucakalira nera abakilabu eziriyo simanya vision simanyi the hit simanyi bitya ziringanga ne kiri Vegas ebasinga botuuka mu vision club zoli ku products z'abagagga sebo z'okuba ziri wanti ziri jenva ye waffe oyesibako beesibe kaye bali weesibako beesibe munnange kankubula ekintu kimu Simon ekigambo bulaalo kyali kivumo genda obuuze sale namugamba n'omugamba nze asooso kiteekako omuzigo ne kifuuka ekyettunzi ekyokubiri nze sijja kwegaana waffe nze abanzaala bambejja gende wali empambiro owulire oba genda obuuze kirumire yafa amaka ge bayita ag'abalaalo lwakubanga ffe just kati nze wenkuleeta basista bange ojja nakutya mbeesibeko balina kati okuwunya obusa nze nandibadde neesiba Isingiro nkoleyo ki genda wali ewaffe actually ngenda kugamba emawokota wasingayo balaalo kyova olaba Ameri yali tamanyi nti nibasobola omukuba akalulu gundi Hildaman kiyaga bamukuba akalulu neyeewuunya bwegendayo kati nze sisobola kwesiba ku Banyarwanda mbaagaze eki balina kaki kikye bali what they have sesiba wabula njogera ekituufu kubanga I've made it without nze ntandise okwogera bino nga nina wensula sipangisa kati siina kyembeesibako naliyo twaliwa nengenda njogera ekintu omusajja omu sijja muganya yagamba mbuye takola loosi ne mugamba ogikola ogamba tokola loosi kubanga oli kusendeza gavumenti nze atakola loosi nsobola okujja nenezaayo kati kisegere kye ngamba so kati kiri kyembadde nkunnyonnyola nebaza abantu abategedde nebaza abantu abagamba olwo abantu abasanyuka nze mba neeyanjula okujjako kati wano wetutandise n'okwata fugad nze ngamba nnyo nti amanya gange nze Kayobuzidde omutabani w'omulaalo eyakulira ku mato omutali mazzi ne Seriraka mbijjukira kubanga nebaza mama nga yayambala olugoye olumufe ne tuba n'obulamu bweyagaza
kyekinjogeza ekyo ekyokubiri ekinjogeza amata omutali mazzi ne Cedric bantu bangi bwe tubeera nabo mu meeting n'olaba byayogera n'owulira bano basajja bimpi biboogera noga oba kyayi mukalu ekyokubiri kati lwaki nnimba nti nakulira mu Owino nga nakulira Nakasero nasomera Nakivubbulu kubanga Sophie Gombya yali Obi-Wan Ogisimanyi Ogi-Wan alina amatovu gendo mubuuze kati sisobola kwewayo era nze Nakivubbulu gye mmanyi y'essomero lye nali ndabye nga terina Petra Trini bamugenda wa flushing toilet Nakivubbulu yes era kakati ebukojja waffe baagala ne bagamba nti bansiramule bantole Kasubi Islamic nga sisobola kugenda mu toyi zaabwe kubanga ngayo okutegeera bwenti nga mmanyi flushing toilet ne Nakivubbulu abagibbye yeno government yammwe batunze ettaka liri lyonna bagenda bazimbawo bizimbe neno Nakivubbulu settlement baagala gijjawo kugibba kati abaateekawo ag'amasomero gaali gaakabige ng'ogenda Nakivubbulu ogamba Nakasero Kololo kati naye genda ogalabe bagakubye ekigwe ettoka baagala dibba bagenda bazimbako bizimbe fe Headmaster Nakivubbulu gwe manyi Kivumbi yaleetako helicopter ku ssomero tuulamu ffenna Headmaster w'essomero bali bamuyita Kivumbi genda obuuze Sophie Gombe nedda ate bonna balina obbateekamu naawe kisinzira kamala kino kyeŋŋamba nti twaveeyo olwengo yisingiro mba njagala my people kubanga obwavu obuliyo ne tuyingira Buganda mama wange Mumbejja tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka bwe twatuuka wano engero twazikyusa bino bye mwali mugamba nti wooligo wendigwa lwaki kati kankubuulire Simon mmwe muli Baganda nnyo naye abantu abasinga okwagala ano Kabaka munnange abamu si Baganda nze ekyo ekintu okikyusa siri musiru nti bino bye mugamba nti Kabaka amala ggwa mbu bamukube ttiya gaasi bamuganda okendekayo nga bakola abakyogera sibe bali abakyamu anti kati anti byabakalya kumwa it is wendigwa woligwa esitegeeza nze nkikomyawo kituufu wendigwa ekituufu kiri nti wendigwa kakati olaba nti kati gwakinsomesezza nze we najja muno engeri gye nakulira kuseera kanamata omutali mazzi nenga nno tekisoboka Kabaka kugamba mbwaso tusooka kugwa otegedde kuffe nze juzi kakati kankubule Saimo nze nali simanyi muganda wa Nabagereka yayimirira bwati nadde emabega nangamba thank you so much do you know what it means ekyo kansolo okumala wiiki nga siridde because kino ekyo ekintu kisinga sente kati nze nkigambe thank you singa oli okukuba someone to appreciate nti waliwo abasiima gavumenti za Afrika zino ziraba zifuga abantu nga zikufugira mbumbula zikuteeka mu fiya kati ffe ogenda okutambula okubuusa abantu obakomyawo ku mulamwa nze kintwala e UK 3 hours on the stage kukomyawo mitima gy'abantu goloza gavumenti ekyagala ate basobola gomanye labayo yeno tunula eno Saimo yesho egendo soka mu winter Wisdom yagisoso gikola era waliwo abantu baguze ticket nga bagamba promoter Richmond sijja London nezijja lwa Wisdom buza irinda matokeka Wisdom kaga abantu bano bafudde bya babigere Wisdom kubanga kipyaki music mubulidde bitya kati ebyana bye UK si bye bisava anti ekizibu kiri West anti Saimo Wisdom oyina okwebereramu otya nti oyagala banfule kazini bana bayinza okutega enanka nikubbe bagambye nti n'obutwa oyagala ndeka nvaako naye kakati nange nebaza nti the honorable blogger asoose okulinnya ennyonyo okukola show ebungereza nokola ebyafaayo wano nenkola ntya yafiiridde mu bbe tekiso anti kati netla oyina okwebereramu muganda wange obutwa butambula ebungereza kati nenze njagala okwebaza no sigwe gusoose naye waliwo ennyonyi gy'olinnya ya makulu sigamba nti bakusasudde sente zigenda kuzimba ekizimbe naye owulira okwebaza Mukama nti wabaawo omuntu omu asobola okugula tiketi to appreciate okulaba akayi Wisdom oyo Richmond promoter Richmond n'agamba nti kansasule sente zono mwana wagenda osula hotel ya Foster Hotel nasasula ticket nasasula ate muwe
that ekino si kyakusaga. Who thought about a blogger to come? Nga lumu January tuli awo UK, tuli awo Regents Hotel, East London, Regents Hall, era buli muntu yenna mbone mugule table. Bangambye, bantu bangi nnyo ntumirako mamange Robina Sebayiga, Mam Faith bani, waliwo abagenda okuva e Germany, Mami Sophia we Germany. Gundi yakabavaamu nwaji kati mwe mugendo badde. Bava Germany kujja wali. Kale naye promoter Richmond kutumiddeko ogamba otya kasoli bulungi brother. Ate ame Canada muninde mwaka ogujja na America tusalako. Neva South Africa tusalako. Amina. Kuzza mitima kigenderere. Sigenda bugenzi. Let me tell you something. By inspiration speakers ba Joyce Meyer baani baba sasula okuyimirira okwogera obwogezi. Nze ngenda kukomyawo mitima. Bino byowulira nolaba omuntu wasiriwala. Kakati for example, Saimo somyeko. Omuntu nayimira bwati nga mukulembeze n'agamba Betikami. Nti Betikami atokwata babbi. Aba ababbi baleke kubanga onoobanyeenya tebajja zimba muno bizimbe bajja bizimba Bulaaya. Wali okiwuliddeko nti ababbi. Ate nze binkwatako. Anti kati ekugamba asobola okuba nga awabye. Kati abantu bamutyo mugambako. Gwani ayinza omugamba. Nze so ate nze bagenda nasomera Tanzania nze mbera y'obubeezi goma education ya Tanzania nti mbofu. Ekizibu tulina abantu abasomera Tanzania mu bubofu omwana wa Tanzania abeera mu senior 4 ye senior ye P3 ya 1. How can you say? Tebinkwatako. This is my country. How can you tell NIGG nti no tokwata abantu babbye ssente kubanga bazimba ebizimbe ate ebyabwe kati nga nzira mu mpulirizo oyo kati wisdom yalina okugenda oba mugambako n'amugamba kyali gwe sayimo bino bye twogera nze olaba ennyumba yange nze nsula ennaku 3 mu wiiki ku semiti mpracticinga kitalya. Kale nga tumaliriza omwaka kaye ebintu bingi bibadde mu mwaka guno naye ba celebrities baffe ba socialite ba public figures family amaka gatabanguse nnyo omwaka olwo twalinayo breakups za Dax Cartel ne mukyala we ba breaking up Pastor Loses Bujinga badde nnyo mu mawulire n'ensonga za family ni mulali ya breaking up mu mwaka guno. Trying to be a sister, then another Tanzi, never be a relationship na family. Biba demo binji. It's about the ninja. Naye, onako ralero. Juliano Kuzara, what the Tatraga, Tata, what Taj Tamutulaga. Naye, I was so happy, Juliana and Kuzara. I was so happy. Juliana by last year. Juliana Yaine de Fubukerio. Eryambonyabonyeero Garcia. Batazaako nga bukyali. Ani kati Juliana alinga muzungu. Juliana ayingiramu ebyo bintu by'ekizungu ebyo. Amuze kwanza ndoza kati ne guno maguddako singa agutta. Kwa Juliana wamala emyaka 2 nga tayimba. Nga tayimba obulamu abulina. Kati musabira ze. Wakati omwana omulala n'amanye kyakiggadde. Wankati waliwo abayimbi baserebwe ng'obulamu bwabwe bwaffe. Waliwo abalala nga baserebwe we don't care. Juliana obulamu bwe bwe toyina tutusana bwo mujjako. Nedda. Juliana akitegeera when we say era bino bayimbi bammwe abatali baserebu agamba nze nkola byenjagala navuma abantu ku page ze nakola atya nedda obayaye. But let me tell you omuntu an icon ye muntu asobola okuinfluencing obulamu bw'abantu. Juliana has influenced our life for the last 20 years. Ne wagira bwati ne wasika bwati ne wakola atya kyovola be Bulaaya waliwo abayimbi abayayi wadde balina ssente ne waliwo bayita ba an icon. Beyonce is an icon. Jesus is an icon. Bali ya kale. Nenga tosobola kuleta muyaye T-Pain an icon. Kati nga baba bule Bulaaya ne Uganda. Osanga omuyimbi nga avuma abantu ku page ze. Gweko basoso okuddamu ffe tukola gundi n'ogenda n'olaba omuntu akuvuma n'omulaba ne kweri. Ne waliwo akuyingira ennyo nga yeetaaga kuwemula. An icon oba serebu. Si gwasoma ne page zo. Sayimo. Waliwo omuntu yeetaaga kuwemula kigambo ku kigambo. Kati gwe Sayimo oli YouTuber. An icon tofuna na budde. Nze abantu abamu baŋŋamba wisdom ofuna obudde obuwuliriza by'oyogera ate mbujjawa. Nkola interview nga mmeka olunaku n'okola zino n'oziwuliriza. No, I have to be creative. Kakati ekiraga Uganda nti temuyina baserebu muyina bali abo balina budde kuvuma bantu ku page zaabwe. Serebu ngungama nvuma omuntu genda olabe kati Beyonce Rihanna bebe basinga okugoberera genda obuuzo bayali azzeeko ku page n'avuma abantu n'obudde tabuyina ye ateekayo butezi. But Kim Kardashian bakola reality shows
mbuulira Kim Kardashian bwe yali akutte essimu n'avuma abantu be muyina wano e Uganda kyova abaggwera nnyo eggulu nagamba Genosale nti you have an opportunity to use this useless artist of Uganda mu COVID ono lindako COVID aveewo ba serious artist olabe this useless COVID era ekitabanya Spice Dano oyo mulaba bino byawadde byamwe mwagabe bino ebiringa engoma kintu eki bantu bamugamba okugenda eggulu n'agaana kati balina omupeyinga era kyovula abayimbi bebasinza okusasu okuwa wadi anti bebaleeganga wali kukyokuvuma golowooza abannayuganda engeri gye bavuma ekwatagana eyinza okwenkanakana n'abazungu engeri gye bavumamu abazungu bavuulinga naye wano abaana omwana akuvuma ekivumo n'oweyanga kikuwawaza ebivumo by'e Bulaaya mu bazungu bullying omuzungu omubulinga oba omuvumi kuba bye bamanyi kakati wano mwe mulina ebivumo mu Luganda eby'abaana omwana akuwemula an icon a celeb obudde bw'alina kunywa champagne kugendako alina kulina n'abantu balina musesa kubanga alina okuba fresh talina budde busema bivumo awo gatuvuddewo kati ba Juliana bo baakabi ti Juliana ebbanga lyayise kati simanyi ndaba ku YouTube bitya waliwo batakizigana naye niyo obudde tabulina kati kyova olaba era ogenda kulaba nti Rema agoberedde ebigere bya Juliana how engeri gyakolamu obulamu bwe Rema ono si mwangu oyo gora ne kati atuuka n'omanya nti leka nange obulamu bwawe bwafuka public figure leka mbutuuze bwe nti nterere ngoberere ne gwera bemuyina bemuwaana bagwa ebigoro okunywa walagi badduka n'enkoko batawanya ba Eddie Chicken n'olaba nti yarwanidde enkoko n'olaba bitya kati bwe bagenda e Bulaaya ate kakati babagabye babayise obwa $300 that is a problem. Kale tubaza banafa batabula property services bano batunzi bataka basangwa nasa na ku stage ey'okuma store bakutunza ploti ezabuli kika ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala. Tabula property services baga properties zabe zina ebyapa ate nga wogula ploti mu festive season eno gye tulimu ofuna obusawa bwa cement busatu. Kale enamba gya ku screen ejo obokubako okusopanga tuwefune banafa batabula property services. Aksola batunzi ba sola abakutegeeza nti gwe yetaaga okubeera nga ate olongoosa ewaka owone ekibululu oberenga ate amasanyalaze ne gaba gavuddeko osobola okusigala nga oli mu kitangaala akusola gyefunira balina security system gyosobola kubanga ate oteeke waka balina security lights zeteekako emisiro ne zejjako emisana ate zisiba zikyajinga balina security cameras gyosobola kubanga ate oteeke waka nobeera nga ate zikuyamba kukubeera nga ate security ebeera 100%. Kale enamba gyo screen eyo bakubireko banafa ba akusola ate okusobola okubeera nga ate obeefunira era tubeere nga tusembyayo bannaffe aba Arapex Style Adhesive gwe omuzimbi nga otuse mu kaseera ak'okusiba tiles funa cement wa Arapex Style Adhesive agenda kuyambako kubiranga ate osiba tiles zo zinywerere awo weziri cement osobola nga tomujja mu hardware zonna mu ggwanga ate nga mulungi nnyo ziramu kubanga nkutegeeza nti wagira bannayuganda abakola ebyakabi ng'ogula Arapex Style Adhesive kaye omusumba Lozias Bujingo weeks singa 2 emabega yavayo n'alangira wakati mu ndiga nti bakula agenda kumanga atamwanjula mu maka g'abazadde be wamwa Meserunjoji era Bujingo mu bigambo bye ngenda bazanyira video eyo yagamba naye afuukeko omusajja ajjudde ne makula afuuke Bujingo awera oluvannyuma lw'omukolo ogwaliyo amabirizi yasooka okubaloopa nti bagenze mu mukolo ogw'obufumbo nga alina obufumbo obulala ne mukyalo we n'amulopa ku poliisi e Kawempe Bujingo avuddeyo n'akola statement eshookinze ensi n'agamba nga bw'atawasangako makula ekyo kye mwalaba ku TV wadde nga kyaliko introduction yali agenze kumanyagana n'abaluganda lwa mukyalo oli kuba baamuyita mwe mwali mwagala aleme kugendayo omusumba Bujingo kino kimuleka ekisooka Saimo Musumba Bujingo tekikwewunyisa gamubugumye kati omanyi kye bayita okubuguma gamubugumye agamateeka gabaddewo Uganda naye nga tewaliwo omuntu gwe gaali public figure gwe gaali ga essimu togigira gwe bakubye batyo ekyokubiri kantandike bwe nti ku kya Bujingo Saimo ffe twakula tuwa ekitiibwa bannaddiini tugenda tukikendeeza mpola munaddiini niyo omu asobola okugisaako respect gy'olina ne bannaddiini abalala eyo sinsobi kati ffe amanyi era buli aveeru baga gwe tuwa respect kati kubanga omugenzi Bishop Lwanga gwe twalabako sijja kunyumya bansubuga be sitalabako era olaba nti ekikyamu bakita kyamu ekifuba kita kyamu jangu mu makanisa g'abalokole ekisooka abasumba abalokole abasinga bali ku payroll
ya mirukadi ya Museveni ndi mulokole gwiseimo zegora osabira omusumba uyani guliriza Margaret Kagwa ate va kwecho ndi outgoing president w'abayimba gospel era nabagambye nti ndekulidde ntaddewo okulonda era okulonda kugenda kuba mu January obanga mmeka mbawe sigenda kubiddamu kati nze ayogera nkubuulidde abasumba babalokole ekikoze obubi obulokole bubadde bw'amaanyi bubadde ne integrity bubadde nga buli muntu abalanga omuntu wajja okwewolako agamba ndi mulokole n'omuwa kati obulokole bwayingiramu abayaaye olwagamba nti ndi mulokole ng'otegula ensawoyo bwayingiramu abayaaye kubanga ne President Museveni yakitegeera ng'oyagala okufuna obulubwano sooka oyole obw'abalokole ate oba bangi era osanga pasta w'omulokole n'ayogera ekintu n'oyagala okusesema nti bannaye ono President Museveni ye katonda w'oku nsi katonda gwelindako 31st ogiraba 31st President Museveni asobola okugenda mu bisaawe byonna ebyabalokole Besigye n'asaba okugenda mu bisaawe byo ne bamumma n'akazina ne bakamumma olwo gye yagenda aliwa bamumma akazina n'Abedi Bwanika ne bamumma nga yeesimbyewo ate nga musumba Abedi Bwanika anti kubanga yeesimbye ku katonda waabwe mirukadi abawa palala papa bamanyogu Besigye mbuulira ye kanisa ate nga ali asabye Abedi Bwanika pastor munabwe yesimba ku President Museveni yabasaba baagaana omuwa akazindaalo why katonda waabwe yafuuka President Museveni anti gye bajje emmotoka mirukadi biti abasinga si bonna kati omusajja yagera era kyovula President Museveni kati muzibu wa kulokoka kubanga akirabye tine bano bannaddiini be nali ndowooza oba wabuwe ssente ne bakyusa ekigambo bannayuganda bali balowooza nti maybe pastor President Museveni anaalokoka ne yeekuba mu mutima aluwale kukerewa yagamba yabivaamu mu gyenkaaga simanyi nkaaga n'abivaamu ebyobulokole kakati alaba mwana we era yeebu lumu yakunganya bapasa babalokole n'abagana ne bannaye omuntu afuuka atya bishop reverend pastor kubanga omwana wange Patience wulira yakalokoka nyine wulira pastor kati ate reverend ebintu by'ekirokole kati ngoma kyagamba indirectly Patience yalokokamu awo yakunganya bapasta Kayanja Serwadda nga bali awo n'ababuuza omuntu afuuka atya bishop reverend pastor yali tekinnamubandaala mu mutwe n'agamba ono omwana wange yakalokoka juzi simanyiyo college gy'agenze mbu pastor ate kati mpulira reverend naye director manchi yali abagamba ebintu byammwe tebikwatagana biringa butuuliro gende Lubaga olaba omuntu okufuuka reverend kyayitamu there's a process yes gende olaba okufuuka bishop kati obulokole buli bwe twakuliramu obulokole bwali bw'amaanyi ky'obalaba n'embuga bwayingirawo senga wa kabaka yalokera wali oba simanyi obali bayita Kalitunsi omanyiwo wali ekatwe olaba quality chemicals weri banga ajja eno ku Usaafi waliwo Kalitunsi abakulidde Kampala bwabeerangawo enjiri budaki kaakati senga wa kabaka oli ku nfuddu we yalokera yali ne Ssekabaka mu mmotoka bagamba yagivaamu bali we bati omusajja yayogera ebigambo byali bina n'ava mu mmotoka alokokerawo bamutwala omubatiza era yafa mulokole kyenkugamba ku nfudu era Namutebi yali atandika ekkanisa senga wa kabaka ono yamuwaawo ku nfudu emmengo ateekewo ekkanisa why mulokole ali strong yasookaawo obulokole nga buli awo jangu olabe bano bapasita b'ennaku zino tebaagala binusu tebakwanye enneyano President Museveni ye katonda wabwe teri pasita wano e Kampala nuwoba ofuuta kyovula abantu bamuwanguzi b'ejjinja batono oyo pasa muwanguzi asobola okuvaayo oyo muwanguzi oyo n'agamba nedda ssebo n'awakanya ng'ate pasita kyovula ne mu nkuŋŋaana kati z'abapasita ab'ejjinja kizibu oyo muyita anti bagamba aliko sitaani naye abalokole baawano Museveni abakuŋŋaanya bwati juzi yabakuŋŋaanyiza erugogo so olinganga agezaako kugamba nti President Museveni bwe buzibu bw'abasumba anti yes yabateeka ku mirukadi bantu bangi nnyo balina offers of farm state house naye nga tebakyusa anti kati abasumba abalokole abasinga baali bakopi baali baavu kati ono n'amanya ekizibu kyabwe bafuuse bapasita kyovola bagadde eno jamu engoye bitya tobalaba kati baali baavu kati ne batuuka ku mmeeza kati ono omusajja n'amanya nti asooka n'amanya ono omusumba yaani
Chovola bakati bano ba Michael Chazaba ba Omega abali ba simanyi basoma ba doctor ba physics bitya bazibu kyenkugambye kati Michael Chazengo mulaba mu ebyo byekisiru yagala kubaza pastor wange Michael Chaze y'omu ku basumba abasooka okweta mass weddings mu Uganda wano y'omu ku basumba abadde ne potential okugoyinga commercial namba z'abantu ne beesala ku Omega. Pastor Michael yagaano nasigala ku principle yagaano okukola ebigendo mu ekisooka mwana wa Mbumbejja yasoma taberanko mukopi gendo yaba pasa abalokola basinga obabuuza enzija yaabo baine empale za bituli chovola bawe batuuka wano bakola ebintu ebatakola muvubuka nakola ekintu okwata ku mutuno gw'abanaye yono munadini yakikoze nabeera na account 2 nga account egenda ko sente yiye kuliko billions of money naye kakati ate ya church ngerike emitwalo 4 nyatwogere let's talk about the case ekyo nkireta nzijja okwogera ku Haji Pastor Bujingo nze nasoko mu ekigambo Haji Pastor Bujingo nandi ku bibi ye yasoko okuleta ekigambo kya Haji nga akiyita Bishop Kiganda anti buliriza yakiyita Bishop Kiganda nze nenkireta nti Haji Pastor kubanga Kiganda tawasanga ko mukazi wa kubiri nga alina omukazi bali bamaze kwawukana nali ku BBS ngoyo Bujingo alumbye Bob Wine kati nenzija bwent round about eche kigakasana kikoyininga buli mawuli gamita Haji Pastor Bujingo why yali ali ebisoboza n'abasiramu banyomba sibuli alina omukazi asukka mu muntu afuuka Haji ekirabo ky'obwa Haji kikuwera ng'ogenze kati twagala omwanjula kuba pasita abalala era ba pasita kino kibawe ky'okuyigiza abanda basaimo bwe mulabanga munadini awunze awabye mu bwongo n'entegeera mubeeko kye mumuwa muwawule mu bantu nze omwana wange gyasoma munnabi abufuzi ne munadini yenna ajja okwogera mu kirasi omuli omwana wange basooka kunkubira oba batankubira bamugjamu n'abeera mu office headmaster anti si buli abo abasiru abantu bangi nnyo bannadini naye ng'obwongo bwawunga asobola okwogerera awo nti abanaye no gavumenti emulaba gye muliko yebaweeredde yebawadde otuleeko nga ayogera mu kirasi y'omwana wange gwesaswa miliyoni 2 egiyita UPE no kati nze wange munnabyabufuzi oba munnadini bamala kuŋŋamba sekandigwa yajja ani oli mufulumye mwana wange mufulumye oyaga inshallah inna ilahi eggulu lyokunsi liri mu motoka yegola bwati mama eggulu lyokunsi ejja nayo neri mu motoka ya President Museveni ng'oyo mpuliriza kati ffe ababaddeko mu hoteli y'emu ne ba Prince Charles Grand Sheraton Hotel mu Australia kati twandigambye nti oba nandiyogedde ki naye kati dabayo munaddiini agamba ejja nagyokolerera obulamu bwo bwonna nga weegendeza agambye yeyokunsi motoka kati nziramu okuwuliriza oyo tugere ku case kati now kati Pastor Haji Bujingo ekintu kyaliko Saimo gwe kyolowooza omuleka obukyamu takyaswala ekisooka abamukuuma ba State House anti nkubuulidde alina emmundu abamukuuma ate bamukuumisa mama agenda olaba Pastor Bujingo yatugamba ye tebamukuuma kati kale talina mmundu talina nedda talina musumba talina kati kankubuulire musumba Bujingo bamukuuma yabikyusa ate nga lwaki tebikyuka ekyokubiri genda olabe buli muntu yenna atuuka wa President Museveni either obwongo bubejjukamu ne busesetuka ku ttaka oba era nze neewunya ngamba oba nze ndi kuki nze mbagamba nyine waba Jerusalem nebo lwaki abantu ababatuukako bakyuka because nze natula bwenti nkwata nesale bwenti nengane oba nze kireka siriko mwoyo mutukuvu era nze musesa nnyo nsala oyo mulaba ampita kamagu mukwata bwe nemugane sebo lwaki abajja ewammwe baddeyo nga bakyusa eri akamagu yagamba waki alikuwa anti siri muganda yagamba yakyogera bwati yagamba wisdom oyo mulaba ye muntu atannimba ayogera ekigambo nga wakiwulira ate bwakyagalira akimaguka bumagusi bwatu ekigambo kumaguka okimanyi anti yakyogera muganda
oba alinya mu bintu by'omusajja ng'oli eyakyogera singa ali muganda wandigambye ye kyekyamujjira okudefininga kiri kati namusonyiwa okuba simu ki nedda ssebo kakati ye kakati naye ate yoyo mwogerako because mu first family gwe muntu gwensinga okuwa respect Genosale era akimanya give him respect kati abasajja abo balabye abasumba nga musumba ajja bwati namugamba mpa $5,000,000 campaign etuuse nkubire campaign namutulira bwati ngali katuuti ngali mugamba bannange Museveni Katonda yaŋŋambye ekiro ne kati omusajja nga yamwadde $5,000,000 nenga omusajja Katonda yaŋŋambye ekiro nti namulonde Museveni kati Sale n'akola bwati omusajja yabadde wano kati Genosale ono mbuulira otya enjiri Sale abadde n'omusajja akawungezi kaggulu n'amusaba $5,000,000 n'azimuwa agenda mukubira campaign omusajja nadda katuuti nabadde mukusaba rikandaraba shakandaraba yekandaraba mukama naŋŋamba rikandaraba shakababa President Museveni ye Katonda wawana era temujja kati Genosale n'anywamuko bwati n'akwata kasiga n'agamba laba amaanyi ga ssente kubanga ye Genosale tasobola kugamba nti Katonda yaŋŋambye era abakuwa respect yandigambye kale wandigambye n'otuteekamu Katonda kyobola buli wogenda mu Genosale abo tomubuulira nti oli bunaddiini nnyo agasha gundi yabadde wano ow'amaanyi gwerabako ng'asuula ne muweebi n'agamba Katonda yaŋŋambye ate kati wisdom oŋŋamba ki gwe gundi ono alina ekibiina bino nkigamba bino byogamba n'abalowooza nti Bujinga agenda kuswala taswala one check his background nzija soko checking background ye lwaki bakyazze Michael Kyazze baswala background yaabwe Alex Mitala Gale Skinner ali awo ali yatandika omwaka mulamba ali mukubulya corruption Gale Skinner wa KPC Gale Skinner wa maanyi kyengamba background ye yamanyi omuzungu ali mu Uganda bamuzaala Uganda Katonda yamugaba okujja Uganda era kyemanya alina ne passport ye Uganda ye tukakasiza abantu batali lwansonga byayogera byabwe Gale Skinner amaze omwaka mulamba abulya corruption ne Samone bamulikodinze Samone yonna gye bagabe mu Watoto Church nga abulya corruption mbuli ayo musumba abulya corruption one nga Museveni abawa milukadi gye baliko yabagambye temukwata kuba corrupt baleke bazimbe ebizimbe ate li musumba kibulirako Gale Skinner bamulikodinze Samone yonna mu Watoto Church zonna nga abulya corruption ku Christmas bani bagamba ba government official lwansonga ali kwalaali mbulirayo omusumba asobola okikola lwansonga amanyi n'ettaka lyali kasobola kubanga bamunyeenya yali lyawo buli ebidongo byawoganyiza abantu atya basobola mulyawo buli waliwo RPC amuyambako kati bano ba Gale Skinner but they don't care kati kino kyobadde ogamba nti Bujinga aswala credibility so credibility y'omuntu osooka mu checkinga background sigambye nti buli muntu yali omwavu background yembi no yawula character n'obwavu embala obwavu siga feno twaberako abaavu obwavu tekitegeeza nti nembala yebembi obere mubbi actually abantu abalina humble background baba ne good character ne kati laba omusajja gw'ongamba okuswala gwe omusajja yali asula n'emigugu ku fuso nga babeera wano mu katale k'ombuulu ne bakaleega nga bagenda eggulu n'asula ku fuso nadde bw'atuuka ku mmeeza abatayagala kudda mu bulamu akola kyonna ekisoboka okusigalawo bwaba kati era taswala asooka empewo eyo n'agamba ani agiddamu kyova olaba basobola omuwa kyonna kye bamuwa n'agamba Katonda yaŋŋambye Museveni ng'oddako ekyo kimu amalala mayaga aha bano mayaga Katonda tabagerangako yana ng'oddaawo yatundanga engattemu mu butale bw'ombuulu anti kati lwakubanga gwe mu butale bw'ombuulu togendangayo munnange oli wali kugundi ffe kati nze nagendanga ekawempaawo nendaba the story otuuka mu katale k'ombuulu n'otunda booti kati waga musajja gye yava akola kyonna era mwenna ababadde bagamba nti Bujinga agenda kuswala credibility mulekawa credibility abazitya be bano ba Alex Mitala
Baposa Alex Mitala ate anti kyenjogedde ba Desmond Tutu nti yafudde buli president wansi yonna ne wa Russia n'awanika nti omusajja ekigambo kyayogera mu gy'ekinaana yakiddamu mu 2000 ekigambo ekyo kakati Bujingo yagambye nti nno yali akyadde ku mukolo nga bakoze batya bamuyiseka bazadde naye nga kaadi ze yagabaza introduction yakyogera n'okukyogera oba ekigambo ekituufu kyamubula kankubula ekintu kimu bebo bapasita bembadde nkugamba Saimo tobeesiganga n'abaana bo nze neewuunya abagenda mu makanisa gaabwe ate abasumba abamu bajja kutwala mugenda ng'ososezaayo mutwe tolinenya Katonda kuba Bayibuli egamba ebibala tosobola kugamba muntu ategeera nti nno omukolo gwe twalaba nti ono yali akyadde bukyazi si introduction nga nange nsiramu ebyo ne lwansonga looya we yamugambye ayogere bw'atyo anti be ba system ekkooti zaabwe yategwa oli muvandimwe ekkooti zaawa yamugambye gwegaana looya we yamugambye yogera bw'oti tujja va ne ku looya omulamuzi yennyini agenda n'okugutula amasalo muga yogera bw'oti kiveeyo nga kizze bweki ne bweki makula nze nalabako yiga pasita yiga yagenda ku high nga bamuwaabidde n'agamba omulamuzi wa high court azze omusango ennabweru nga sikirabangako omusango ne guva mu high court ne gukomawo ennabweru yiga n'aguwangula omuwala n'afa era yafa ne tumuziika Nalubega kati olaba yiga n'obwayiga bwe yalagira ekyo olwoyo Bujingo muvandimwe nga sisitimu y'abavandimwe ebyo najja bikola makula ng'omukyala ekiroto kya buli mukyala yenna buli mwana ow'obuwala kwe kufunako omusajja ayitibwa owuwe mu biseera waafunira Bujingo ng'akirina controversies ne mukyala we abaagadde okumuvinga on bagenza okukyala kuwedde banjudde kati wandibadde tulowooza nti kati makulu at least osobola omugatako erinnya lya Bujingo because emikolo egisinga gikoze eki gikoleddwa kimuleka wange omukyala nti wadde nga bawe ayagala asinga omusango naye ate akulangiridde mu lukale nti tetuli baki tetwanjulwangako makula kimuleka wa kizeeyo ku kiri kyenkugambye makula kyusa makula alwanye n'obulamu okutuuka awo waali omuwala yabeerako mu gagamero naawe genda obuuze barema era mu kukyala bebe kuli yali taata genda obuuze kyaki ze baali bamugobyemu ez'abalokole n'ensonga emugobyayo kuba bweziri ati nkubuulidde saagala kusima nnyo bigambo togenda ate kuba sister nedda sejja kuba sister genda obuuze sister era teri aganye ayambala obulego bwa miliyoni 2 n'ennikeze miliyoni 5 whatever trash it can be now kankubula ekintu kimu Saimo omuwala yenna ng'atuuse waali nga makula ng'alwanya entalo bw'atuuka waali tajja kuva whatever it takes tekibadde kimukosa kitya kubanga ye omusajja okulimba ku ekyo tekimukosa yagamba owayo omusajja okumanya njagala ali animbidde n'okunnimbira wabula ekizibu ekigenda obbivaamu nti ensi yaffe egenda kuggwamu empisa nti ne betubadde tutya bannaddiini nti balina credibility esobola kubanga kati labayo makula nga muleeta mbawala ababuulira ebyobufumbo ne okosa ayina ne project bagita church girl ebyo naabe nabyo era babeeramu beebo nze nalabako ka clip nga Bujingo avuma abakazi nga bakuba engalo bakazi emitwe debe chupa debe anti emitwe chupa debe naawe laba kwe Bugembe yagamba nti abantu bannayuganda 8 baalinga bagenda mu masabo kati batyayo kuba agasubi naye tulina amasabo nga makanisa bagateekako n'amabaati kyere omuntu akuba engalo ye teyajjidde byagenda mu ggulu ayagala visa genda Bulaaya ayagala musumba musabira anointing alina point wali yawanika ekitabo kyo wanika ekitabo wanika passport ye talina kwebyo oba Bujingo awaseza abakazi 10 tebimukwatako kyovola be kanisa zine za full gospel zine zaba Michael Chazze ezikyabuulira obutukuvu n'obutuukirivu simanya genda mu ggulu Yesu akomawo enkya zirimu abantu batono biba era kyovola babazeeyagalira mbe bano baticampamire nti yagamba yenyumiriza nti ebbanga lyabadde wa Chazze singa teyaliwo singa muyaayi biba bowa onaze wa Bujingo
lwaki abantu abo bajja ayagala ono omusumba amugambye owaayo emitwalo 10 enkya ogenda kufuna miliyoni 10 bw'atazifuna nkyanga akomayo emisumba nga saazifuna nti gumiikiriza mukama zijja kati ali awo si mulokole ye ayagala kufunawo otegedde problemu ya generation ejja Uganda tubadde ne fear ey'abannaddiini respect for God and my country egenda kuggwawo waliwo obusiraamu obwabeerera wano nga nze simanyi nti waliwo omusiraamu asobola okutunda ebyobusiraamu ne wajjawo emyaka egyaliwo nga Seeka Mulamba atunze ettaka ly'obusiraamu ne yeekaza lwakubanga akuumibwa magye nga mu bwongo bwaffe tetumanyiyo muntu ayambala kanzu nayambala kale ng'alina ne musaalo asobola kubanga ettaka twaliraba nga lya busiraamu nakeera n'alitunda kubanga akuumibwa magye era emyaka egyo bantu bangi abafuna okwesittala ku busiraamu Katonda n'atuyamba omulangira Nakibinge n'abaddakawo ne batuyamba okukomyawo emitima gyaffe kuba bo baayimirira ku kituufu kaakati guno omulembe Katonda osobola okusanga ali mu kunyenya kyaki ye tutegeere abasumba abayaaye abatalina value abatalina ki kati kankubule ne kino nze mmanyi abamu bagenda gamba nga Katolibwa mwe yagamba omusajja mmuleke abakazi babonyabonya abakazi balinga sitaani nanzi kye ngamba mwebyo byonna kyendowooza nti omusango gwa bigame ne bwe gwa gukusinzigwa myaka 5 mu kkomera ne kaguliko engassi bw'obanga omukyalo omwagala lwaki tokkiriza oba ntegeera nti kituufu nagenda mu bufumbo n'owa buwi nsonga kyenkugambye bano bayaaye nze sisobola kubeera ku ddala lya kati kankubulira kino ekintu Simon Bayibuli egamba bweti omuntu eyeegomba omulimu gw'obulabirizi alina kuba na mukyalo ogwo kitegeeza pastor bishop bitya mukyalo ogwo bano bakaya abakkiriza Katonda abalekeddeyo windo kuba Bayibuli egambye mukyala ki kati wulira nze singa mbaddeyo kyali nandigambye bwenti nandikedde nga bannange ebyaddala nakyala naye nnyina ensonga zange ng'abinnyonnyola mulamuzi omulamuzi n'amugamba kati wamenye etteeka sijja kusiba myaka 5 wendazi ya miliyoni aga mu kooti bw'okkiriza omusango n'oyanguyiriza kkiririzawo bannange omanyi nti yandifunye sympathy ne tosobola kuŋŋamba this time weegaanirwa kwa kooti zammwe mwe muli mu buyinza kitegeeza integrity esigaddewa ekyokubiri njagala okugamba abatulaba bagamba wisdom lwaki owolereza omukazi Teddy nze sogera nkona Teddy Kato yabagamba bamwagala nnyo mugende mu muwasi anti kakati oyo Kato ya anoonya sente omanyi bukyagwa yaddayo mu bwavu kati atyo obwavu kyovola afuma Bobi Wine ayagala Museveni amuyite takimanyi nti Museveni yalekera okugaba zino sente ze yawanga bafulufiga n'amamotoka tebikyaliyo actually Kato oyo Kato ojja kulanga yeetondedde Bobi Wine nga Nyanzi we yakoze kubanga ali mu kunoonya sente zimubuze alidde ebyennyanja alidde chips kyokka bamugana okulya ebisiike kubanga gwali naye gwayagala okujjako sente naye ali mu bbirya omugagga gwe yabirya naye kati ya musaasira era kyovola weyawoleza nnyo Bugingo ne bamuwa kaadi okujja ku mbaga kati amanyi Bugingo mugagga ajja mutuze wa Museveni naye ekyo kiriba discussion for another day njagala bagamba kino fokuwolereza basumba bangi oba bannaddiini bangi abayakwane ne bakyala baabwe naye engeri gye bakikolamu singa ono yasooka kuvuma mukazi mwaka nga mulamba namuvuma ebikulukuto namuvuma atya omanyi nti singa Bugingo yakola ekintu ekyo mu ngeri enzikakkamu singa teri amunyega nga bwe kyaliwo already gw'omanyi Bugingo ekyo kyali mu kukola bavubuka bangi bagenda kene nkya kati batandika okwawukana ne bakyala baabwe mu ngeri effiira eri ebadde nga example tulina ya musumba gye agamba sha olaba Bugingo yali antwala mu ggulu yalekulira ekintu n'akivaamu kati kiri Katonda kyali agenderera ekyomukyalo omu n'omusajja omu kubanga yagamba nti Yesu yennyini bwe bakimubuuza ku divorce ya Musa Yesu yagamba bw'ati Katonda kyagendera mu mukyalo omu n'omusajja omu kwe kussa ekitiibwa mu butukuvu n'omu butuukirivu kati kubanga Yesu bamubuuzaako nti okkiriza mu divorce eya Musa gye yaleeta n'agamba nedda nannyonnyola kakati eno fiye ebadde tukuumira nti kubanga kati n'ofuna abakazi 10 Simon era ojja kukeera ng'obazungamu kakati lwaki sikola nga nsalira nenkwata ekitooke kyange kino nenkigamba kitooke gwe nkufuula ntya Shiragashumba waliwo omuntu akunjubuka nga takyalina lipeeya anti nammwe abakazi mu ddeemu nze nalabako omukazi w'ono ogundi Archbishop Ntagali
yentagali tolomba omuntu omukulu nedda sirumba kati labayo nammwe abakazi mmwe abafumbira bannaddiini okufumbira munnaddiini si kubeera nga ntamu egoya kawunga otegedde kati otunira Babbi Kyagulanyi buli dakiika alinga wa myaka 16 negwe watuuka awafumbirwa kibishopu wenna olinga ntamu wenna oli awo naye nammwe mutama weekoleko dda nankani okitegera kyenkugamba naye ekisinga obukulu Haji Bugingo kiyandikoze n'atusaasira singa yayawukana ne mukyala we singa asoose mulangira na muvuma kubanga bannaddiini bangi baawukanye naye bagamba briefly Pastor Bugingo ayinza obba ayina ensonga emwawukanya naye yeetabye mu bintu yeetabye mu kwesittaza lwa nsonga agenda twala abavubuka bangi mu bwenzi bagende mu geyeena Saimo kankubula obwenzi tubwekuuma bwekuumi wano actually Saimo fe Abafirika okubeera n'abakazi ababiri oba okwendako emirundi ena omwaka oba okoze na nnyo kubanga kalicha yaffe yakwendekuza omusajja Omwafirika abeera n'abakazi 10 bameka kati Katonda atukuma bukumi osigera gwakasana kakwokya okuva January paka mwezi gwa 10 obeera oti tobera mu winter nti bamala kukomberera obeereko kye weekolera buli ssewa tubeera kukwatirawo oyakirawo otegere kye nkugamba kati Katonda atukuma ki kati omuntu gwe bakuma laba ono ate wayagala tugende kyere Okyali kusaiba official soko kwate mukaawo twebaza bannaffe ba Honeypot gwe omukyala kafune okwewonya infections ogenda kubanga kasanga mu pharmacies zonna Honeypot batueka mu sente twebaza bannaffe aba Mystic Saloon basanga Wandegeya ku Bombo Road emabega wa Stanbic Bank bwetaka kubanga ate olabika bulungi nnyo kubiza kubenga ate obanoonyako ekintu kijabanga kikutambulira bulungi obadde ogamba kankubuulire n'ekirala mu Uganda tuyina marriage za mirundi ena tuyina Christian marriage tuyina Muhammadian law etekawo marriage z'Obusiraamu Hindu tuyina ne customary kati labayo Obusiraamu bwasimba engeri gye bawasa webaka mu 1920 Obukristaayo actually kanze Obukristaayo nabo ne busimba ekintu kyabo ne customary njagala okuyigiriza abantu bw'obanga oyagala okuwasa omukazi asukka mu togenda nga mu church genda ngo okole okwanjula oba okukyala komaawo kasi tokiteekako ekkanisa kiina etteeka erikifuga oba ositampinze kyovola abajjajjaffe baali bagezi agenda n'akyala oba n'ayanjula n'enkera enkya n'akeera n'ayanjula that is customary kooti etandika nakulaba bufumbo kasi tokingizaamu ekkanisa era awo Bugingo kyaliko gamubugumye dda agenda kwonoona miliyoni nga 10 ekyo kintu kivaamu Bugingo atalina ne version endala nti gwe mumusibako nti mukyala we teyakyalayo tayanjulwangayo n'agenda mu kkanisa bamugattira ku Victory agenda ku Victory n'agenda ebyo byonna omanyi obutaasoma buluma bukulu kastojja mu Christian marriage yo tebala kwanjula ebala church kati waba mu Christian marriage tosobola kuba ng'omuntu amutwala mu Christian marriage mu church n'okeera n'ogenda mu kwanjula okulala etteeka likwata kino pastor yakikozesa excitement yakikozesa butamanya excitement anti kakati kyekyo bagenda ne bawasanga baavu nnyo kakati bakula bati ne balengera be baasubwa goyo makula wo mulabye bulabi ngali wano ku ebwayise nalaba makula ku Victory ngajiranga mu bwalo bumukwata naye nze nga manyi girlfriend wa Martin omwana wa Serwadda inze nganze era nga Martin ya mutima wansi assistant pastor wa Martin ku Victory ngo bulokole buyika buyisi buti nga tosobola kugira mu mpale kati oyo mwana nga maaso gamukanula gati gabolo bwate ngambale ebintu mbulago wamanyako nti no wakiwulirako wacha Martin okwagala no Martin omwana yajjanga ku Victory fenga Serwadda atuwanga nga nze mbeera ne show nga nkyazaawo babugembe nga tukuba show ebera kuba kibozi kati ngoyo mwana ajja ngengeri gyayambalamu tosobola kujja ku Victory okumanya district nga wali abakazi basobola n'okukuba emiggo naye omwana nga gyayambadde obuntu bwe nga Martin ya mukima wansi kati engeri nga omwana w'omukulu ya mukima nga ndowooza tuga waayi era nga bagenda mu studio babiri nze nali era nze tosobola kingi jamu teri girlfriend
kubanga ku Victory namulabanga nga ye munene tebamugambako kati ate nga abawala tosobola kwambalanga nga oyo muwala we yali akola ki ayambala era Martin namuyigiriza ebya rediyo byonna kati Martin atali mufumbo kuggwala ery'eggwala lyali ddungi kati nze kyemmanyi bugingo yalabanga eggwala eryo ku Victory ng'era agamba Martin ono nga naye talina waayita kati ndowooza wafuna chance nga naye yeekoledde ekkanisa n'akomawo kukima ku lintu lye bugingo kati kyemmanyi makula gwajjukira y'oli gwe yalabanga ku Victory anti kati nze ono simumanyi nze gwe mmanyi y'oli nze siraba programu ze siraba anti kati gw'olaba omulabye kati nga bamukubye olwo wali kubanga kati aba baana entalo ze bayisemu ziveeko kuba wali yeetana kweyunga ku gagameni ezo gurupu ozimanyi abaana wali abaana abasika amatu nga tumaliriza endiga tuzirekere ki endiga nze sayima obulokole bw'ennaku zino era abalokoka mbasaasidde Yesu asigala ye Mukama era kyova olaba eggulu anti bava ku byawandiika ebigambo ebikolwa byabwe abantu sayima bajja mu makanisa ago sigenda mu ggulu kuba bulungi fe ate twalokoka ng'osobola n'okutunda ky'oyina nukireeta mu kanisa ate munayi ne bagula ettaka ne bakola ki kati bw'okitunda musumba yagula emmotoka tegula kanisa ekirala morals nze sina buzibu na Pastor Haji Bugingo naye engeri gyakuttemu ekyobufumbo obwo kubanga kati labayo olwo omukazi tukkiriziganye ffenna tuli basajja omukazi lwatukanga alemye nga tokyalina kipya kyosobola kumugattako ng'obufumbo tokyalina kyobugattako era nange nkimanyi ne Bugingo kyayogerako nkitegeera I sympathize with him naye enkwata nze omuwala oli yanzalira omwana nene wajjaawo I cannot fight, I cannot do whatever enkwata Bugingo enkwata gye munenya nze mmanyi abakazi abo beeyisa bubi era nze sirina buzibu byonna byayogera bituufu n'engeri gyabikwatamu tetusobola kulangira abakazi be twayagalako ku bituuti nze n'ojja no nga buzidomu omukazi kati gwazala ntandika okunyumiza story nsobola obutagikunyumiza nali ngambyeko omu yali Sophia era Gombi n'ayagala okunkuba oluyi n'angamba gwe nga ndi munnyonnyola amanyi we naweerera omanyi n'ayagala okunkuba oluyi nti ate babikola bati nze Bugingo enkwata kubanga singa ateekawo president tibuli agenda okwawukana n'omukazi ng'ali mu limelight sooka omulangire abavubuka bangi nnyo bagenda kulangira wano abakazi bagenda kwevuma amulangire n'empale kati okwewala ebyo tetulina kiwagira wabula yandikedde n'agamba nayawukana mu ngeri ye ne tumusigaza singa yakikola singa tuli ku birala ne maama bw'ayagala okuwasa omukazi omulala n'asooka avumirira empeta kati oyimirira otya ng'ovumirira empeta nga kaba kabonero olaba abayindi omuyindi omanyi eyeeteekako wano aba mufumbo ekikutekisaako empeta kwewala kutankula kunsibira mu kkomera kyova olaba agenda ayenda ave mu bufumbo ave mu byabapasita ayende bulwere genda Pastor Haji Bugingo genda otandika okwebaka nono n'oliva ku byapa pastor fe tujja mu kkanisa mwe abapasita mutuyambeko okuva mu mize emibi kati wogamba nti obufumbo bw'empeta bubakomera buveemu ogende mu bbaala sente capital mufunye Saimo official mbebaza zimukanga timbebaza twawezeza ba subscribers 10,000 mu kaseera katono nnyo tugenda kubeera nga ate tufuna award ya fembe yanziza ne yanzege kale kato Arc Construction Services Limited bano bakafulu mu kuzimbira amayumba aga buli kika ate nga bakutegeeza nti nno bakuzimbira biodigester tanks zikuyambeko kubeera nga ate okendeza sente mu ekisooka ekyokubiri bakuzimbira ekintu ekigenda okuwangaala septic tank ogisima n'otuuka kaseera nejjula bano bagamba nti biodigester ze bakola tezijjula
bazikolera bulungi nnyo ate tezijjula. Kale enamba gy'olaba ku screen eyo banoonyeeko bannaffe abakato Constructions Limited ogwe yeetaaga okuba nga ate ozimbirwa ennyumba oba naawe eyeetaaga okuba nga ate ozimbirwa biodigester tanks ezigenda okuba nga ate ziwangaala. Kale Tabula Property Services genda basangibwa National stage ey'okumasitowa batunda ettaka eririko ebyapa ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala. Ssente z'ettaka lyabwe ziri ntono nnyo ate nga bakutegeeza nti gwagula mu festive season enje tulimu bw'ogula ettaka ogenda kubanga weefuna obusobola bwa sementi busatu beddu ate balina ne promotion esobola okubanga ekuyamba okubeera nga ate weewangulira ploti ennamba okola otya sasula ploti ebitula 5 ku buli 10 ogende mu promotion egenda okubanga ate ekuyamba okuwangula ploti endala. Kale Aksola abatunzi ba sola abakutegeeza nti no weegulire sola osobola okubanga ate weewonya ekibululu bagamba nti balina buli kika kya sola. Kale banafa ba Aksola banoonyeeko mu mbeera efaanagana kwetu babeere nga tebakitambuza bulungi. Banafa ba Arapex batunda cement wa tiles nabo banoonyeeko kuva mu hardware zonna mu ggwanga. Sikina banga nsukkako wano mbeere bulungi mweraba.